Mugamba mutya omwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuuzizza nti empale ez'omunda eziba zikaddiye mba nnina kuzisuula wa? Empale bwe ziba zikaddiye zisuulibwa wa? Oba nnina gikolera ki? Pajama, obuwale bw'abakyala, obuleega, bubbulawuzi obwo, engoye ezo ez'enjawulo ezo osaanidde omanye enkola gy'olina okukolamu. Ky'omulina okumanya nti engoye zino ezimu ku zo osobola ozifuula ebisiimuula ewaka oba mu kisenge kyo oba mu bisenge eby'enjawulo. Ezo engoye ez'enjawulo osobola ozifuula ebisiimuula. Ate ekirala osobola ozisuula bulungi nnyo. Osobola okuzisuula z'otasobodde kuzifuula bisiimuula, osobola okuzisuula oba okuzigaba kati nga bubbulawuzi oba obusikaati bwo obw'omunda bwo si kirungi kubugaba oba kubugabana. Nedda, empale yo ebeera empale yo. Weekaddiwa oba ogikooye ngenda kubuulira engeri gy'olina ogisuulamu. N'ezino endala ezigabibwa ez'okungulu sikaati, bulawuzi, ebiteeteeyi, engoye ezo nga tonnaba kuzigaba, kinsoose nakyo nkusaba ofune ebbaafu oba bbaafu nnene, kisinziira ngoye z'ogenda okugaba oba okusuula. Kale ezo engoye ez'okungulu zensoose nazo. Teeka amazzi mu bbaafu, funa omunnyo nga guli nakyo soroti. Funa omunnyo ogwo oguyiwe mu bbaafu omwo. Ofune n'omwetango oba osobodde okufuna omwetango nawo gufune ogusuulemu, n'oba toguyenze gusuule mu bbaafu omwo. Oba tofunye mwetango, kozesa omunnyo gwokka. Yiwamu amazzi mu bbaafu eyo ng'amazzi gawerako. Teekamu engoye ezo, zinnyike mu mazzi ago g'otaddemu omunnyo wamu n'omwetango obeera ogufunye. Zinnyikemu n'ozisuulamu busuuzi n'omala n'oziggyamu, kiba kimala. Kati bw'obeera omaze oziteeka mu mazzi ago ozinnyiseemu, oziggyeemu oba ozoozezza, zisembyeyo ng'ozinnyika mu mazzi bwe gatyo agalimu omunnyo n'omwetango oba ogufunye. Bw'omala zaanike, bwe zikala awo osobola okuzigabira bw'oyagala, naddala nga siba mu nnyumba yammwe. Osooke gwe kennyini ozeggyeko, okitegeera, zeggyeeko ng'olina waba lutute nga tasobola kulukologerako, nga tasobola kulukolerako ddagala liba terijja kukwata, mukitegeera. Bo abantu abasinga engoye ezo bazirogerako. Kati naawe abuuza, gwe abadde abuuza nti akawale k'omunda nina kkakola ntya? Obwo obuwale bw'omunda nga bukaddiye, nkusaba naawe era okole bw'otyo. Bukwate bulungi oba kakwate kannyike mu mazzi goyeemu omunnyo otaddemu n'omwetango. Bw'omala okkannyikamu awo n'okakanyuga ku ttale, okitegeera. Ekirala era osobola okukabuzaabuza n'okayuzaayuza n'obusuula mu kasasiro. Kasoosooka okubeera ng'obweggyako ng'obweyambulula ng'osoose n'obunnyika mu mazzi agalimu omunnyo. Awo okola kyonna ky'obeera oyagadde, okuggyako ky'otalina kukola. Si kirungi kusuula buwale obwo mu ttooyi. Ekyamazima si kirungi kusuula mpale ezo mu ttooyi oba buleega, si kirungi. N'ekirala si kirungi zisuula mu sitenseni, mu makubo ago makkati. Tekiba kirungi kuzisuula mu makubo ago, nakyo kiba kya bulabe. Kwegamba oba owadde omulabe wo okwanguwa kukola ekyo ekikyamu ky'abadde agenda okukola. Nga bw'okimanyi, bantu bangi babasiraanyiza mu bintu ntuwe bityo. Oli afuna lugoye lwo nga waluleka bweru n'alubba n'alukolako ky'ayagala, oba n'asalako jjasi katono nnyo n'akatwala ku musawo omuganda n'akuloga. Kati n'olwekyo mba mulina okwegendereza, temuleka ngoye bweru. Engoye tezirina kusula bweru, mukitegeera. Mubeere beegendereza nnyo nnyo nnyo. Engoye ezikaddiye bw'obeera ogenda zigaba, kola bw'otyo. Oba ogenda zisiimuuza nnyumba, era sooka okole bw'otyo. Oba ogenda zisuula kasasiro oba mu nsiko, era sooka okole bw'otyo. Agaloota ago agatali malungi, ebyo babikozesa ekiro ebintu eby'enjawulo, bisobola bulungi nnyo okubeera nga bivudde ku ngoye zeezo z'obeera osuddesudde nga tozifuddeko. Kati n'olwekyo beera mwegendereza engoye zeezo ng'ozisuula oba ng'ozeggyako. Kola nga bwe nkunnyonnyodde, kijja kuba kirungi nnyo. Mwenna mukole bwe mutyo, kigenda bayamba. Kamba WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti
YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.